Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olunaku olwaleero independence y'eggwanga lyattu Uganda era ng'abantu bangi buli omu ajogerako lulwe. Bwe mbadde njogera ne jjajjange ne mubuuza jjajja byali bitya ku independence bwe mwali mugenda maaso n'okubeera nga mufuna ameefuga mu mwaka gwa 1962 era biki ebyo ebyaliwo mwattu embuuzi badde empaavu nnyo gyagenze mu maaso n'otunyumiza ate era ku kuteeka okutunyumiza butya bwe bagenda mu maaso n'okufugibwa abasajja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nyumeza butya bwe bagenda maaso n'okufugibwa abasajja ab'enjawulo nga Balule ba Milton Obote Idi Amin Dada kwoteeka abasajja nga Bapooka Wanga Ssemwogerere n'abasajja abalala bangi. Obadde okimanyi nti waliwo n'omukulembeze amanyikiddwa nga Godfrey Lukangwa Binayisa baganda bange biki ebyo Uganda byesobodde okubeera ng'etuukako ku myaka gino gyeri mu bukulembeze. Tugenda maaso nno n'okubanga bwe tubaweereza live nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu eby'e Nakaseke wabula ekkubo gye bamusiza bambi si ddungi naye sofa atuuse ku venue era njabba nga mbawa ebigambo byonna by'anaaba ayogedde wabula njagala okuwa ku bigambo bino byatuwadde n'ensonga lwaki agenze Nakaseke ku lunaku nga luno olwa independence. Nzedde niyo abatuusako ensonga z'Ssemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu nkusaba video soko gimpere like bw'ogiwala ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu ogenda mu maaso n'okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga mbasaba mu abalungi bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera mutwegatteko mu butongole most especially bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoosola ba video zaffe kiki ogenda okunkolera ogenda gera maaso n'okuba nga okoona mu kadaawo okajje mu personalize okateeke mu all then ate bw'oba omaliriza subscribinga ekiddako kubakoona mu kado mukutu omujjo ogwadde ni exclusive weeguli okuba nga nagwo gukutuusaako ate ebyo ebyenjawulo byogenda maaso n'okubeera nga munywanyi wange weetaaga okuba nga ofuna ate era ng'omanya butereevu nnyo nyini ddala wowe nnyini njagala tugende maaso n'okubeera nga ate nkuzaayoko mu emyaka 63 emabega tugende maaso n'okubeera nga tumanya biki ebyo bye tuyiseemu. Bangi mubadde muwogera nga muwulira nti tubadde nga tufiirwa emitwalo bwe giti egy'abantu malaria paya abakazi bwe bati be bafa buli mwaka nga bazaala abaana abato abatannabaweza myaka 7 bwe bati bebafa bano ne bafa polio ne bafa olukusense ebigambo badde bingi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze ayogedde naye njagala nkuddizeeyo kuddala emabega biki ebigambo abazungu bano bye baayogera nga Uganda efuna obwetwaze ng'eva mu mikono gyabwe. Wuliriza ebigambo bino tutandikire wano wulira. Omukyala n'abakyala Queen Elizabeth bwatyo ng'atuuka ku kisaawe Entebbe mwaka gwa 1962 era bamwaniriza nga yamwaniriza teyali mulala ye Kabaka Sir Edward Muteesa II then ate kwoteeka ne yali Prime Minister we by then Milton Obote. Milton Obote yennyini ye yajja Sir Edward Muteesa mu ntebe nga si kuvaako mirembe wabula nga awamba muwambe n'amuwaŋŋangusa paka munnange eri mu ggwanga lya Bungereza. Wuliriza njagala tugende mu maaso n'okubanga ebintu bino tubikwata mpola mpola. Wuliriza wano kano ko kakulu ebyali eby'amaanyi ennyo mu myaka gy'enkaaga baakuŋŋaana bonna mu ssanyu nga libaboganye ne bagamba nti tuwonye okubeera nga tufugibwa bakyeruppe. Jjukira nti ensi zonna ezisinga zaafugibwako ko ku bafuzi ab'amatwale era nga amawanga mangi nga bw'olaba batuliraanye balwanda abaafugibwako Abafaransa n'otunuulirako ko ne ku bannaffe wali abaafugibwa ku Bajamani n'otunuulira abalala naye Bungereza y'emu ku ezo ensi ezasinga okubeera nga zirina territories nnyingi ze zaagenda maaso n'okubeera nga zifuga era nga zikulembera ku mulembe ogwo. Wabula
mwaka gwa 1962 Uganda yafuna obwetwaze oba kye tuyinza okubeera nga tuyita independence ne tubeera nga tufuna omukulembeze waffe era omukulembeze oyo yasooka yessa Edward Muteesa owookubiri mu mwaka gwa 1962 then ono ye yafuga paka mwaka gwa 1966 kino nno kyeyoleka lwato nti emyaka gye yatuula ku bukulembeze gyali ena gyokka n'ekisanja eky'emyaka 5 teyakimalaako musajja mukulu amanyikiddwa nga Milton Obote namujawo. Then Milton Obote yagenda maaso n'okukulembera eggwanga lino okuva mu mwaka gwa 1966 paka mwaka gwa 1971. Milton Obote ono njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga nti yaliwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Lule Kironde mu mwaka gwa 1900 ng'ennaku z'omwezi 13 April mwaka gwa 1979 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 mwaka gwa 2 June mwaka gwa 1970. Ekyo nno kyeyoleka lwatu nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Yusuf Lule Kironde yafuga Uganda obutaweza yadde emyezi emeka esatu nti yafuga okuva ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna n'avaako mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 20 omwaka gwe gumu. Kaakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Godfrey Lukanga Binayisa n'akwata mu 1979 paka mwaka gwa 1980 ekitegeeza nti ye yafugira omwaka gwali gumu gwokka. Ne tujja mu president ow'omukaaga ng'oyo nno ye Paul Muwanga. Ono nno Muwanga yafuga okuva ng'ennaku z'omwezi 12 May oba ogwokutaano 1980 paka mu 1985. Tita Okero Lutwa najja mwaka gwa 1985 paka 1900 okay paka 1900 okay paka 1985. Kakati musajja mukulu Okero Lutwa okuva mu 1980 ku 1985 then YK Museveni okuva mu 1985 paka kakati yakyakutte entebe ey'eggwanga lino ku myaka 40 NRM gemaze mu buyinza bingi byetuuseeko era bingi byekoze era bingi byetutayinza genda maaso nakubeera nga tubuusa maaso naddala gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera omuli okubeera nga bakyusa enguudo okubeera nga bongera ku byenjigiriza okulaba nga bitumbuka okutuuka wano woobiraba olunaku olwaleero. Wabula musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Mukulu ono kikyayogedde avuddeyo n'abaako ebigambo ebimu byagenze maaso n'okubeera nga atunnyonnyola byewandyetazza okubeera nga omanya bifo nga sinakuwa bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga lugenda okumanya lwaki nti bw'olaba independence eno bannayuganda bonna mu kwaniriza kw'eni wa Bungereza bakwata bubendera buno obutini ne babuwuba ne babuwanika in a large number. What does that implies or means? If Robert Kyagulanyi Ssentamu came up with a signal of raising a flag, his meaning something different, his meaning change, his meaning transformation, but wetaga okubanga obaako kyomanya. Kasooke nkwe Alex Mukulu nkwe Bobi Wine 2026 oba Museveni ayita obaagwa kyekijja okuditamininga legacy ye emyaka gyana 2026 wetujja okutegeera ojjukira nze nawandika omuzannyo 30 years of bananas ne baŋŋamba nti lwaki abafuzi abalimu bonna tebalina matu era Museveni najja n'alaba omuzannyo olinde yajja n'agulaba era ye yennyini n'agamba nkirina ku record nti ye tagenda butaba namatu n'omulundi no era taliyingira museum ya Alex Mukulu kati situmanyi naye nze kyendowooza ansanze gye naddamu lwaki abalala bonna tebalina matu lwakuba baali tebawuliriza ki bantu baabwe okitegedde
So kati 2026 egenda kusalawo senga italiteeke okugiyita tasobola kugiyita oba kugigwa kyotegeeza amanyi ebintu tobikweka nnyo sikwese otubuzaabuza tayinza kuyita 2026 ate tayinza kugwa 2026 sirwaki 2026 tayinza kugwa kubanga alina agenda alina agenda tayinza therefore kola ki kuyita tasobola kugwa lwansonga kati alina agenda tasobola kuyita 2026 retake yes kubanga tasobola kuwangula kalulu kwa 2026 yontwala wakambwemu wakambwe owulidde ebigambo bya Alex Mukulu agamba nti mu muzannyo gwe yawandiika gwa 36 years agamba gwe yayitira mu mutegeddera mu muwulidde bulungi n'akoze statements bbiri tasobola kugwa 2026 n'ate tasobola kuyita 2026 nti mu muzannyo nti lwaki nti bali bonna abakulembeze balemererwa nti balina matu ekitegeeza balinga tebawuliriza they didn't pay attention to the people, they didn't pay attention to details. Muganda wange there is something what we can call an hidden. So kati ogenda maaso n'okutudulira ebintu ebyo byonna n'obiraba bulungi oba omanya ki kyekitegeeza and what does it mean for the 2026 elections. Waliwo akaseera ak'okutuuka ng'omuntu akimanyi nti akalulu kano ngenda kukawangula oba sigenda sobola kukawangula. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Bobi Wine yabyogedde lunaku lwaleero ng'asimbula. Yandibadde Independence Day wano Uganda. Lunaku lwaleero giweze emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze okuva ku bazungu. Lunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwe-10 omwaka gwa 2025 tulina okuba nga tujaguza independence. Emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze bobala emyaka 40 ku egyo General Museveni abadde afuga ensi yaffe. General Museveni yawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu mu 1986 emyaka 40 lunaku lwaleero. Kyanaku nnyo ti tujaguza Independence Day ng'ensi eri mu kunyigirizibwa nga ebya byetwalowooza nti bigenda kugwawo tebiggwangawo paka olunaku lwaleero. Kitukoze bulungi Katonda naye kyo akirese nga kabonero nti olunaku lwaleero ku Independence Day ate tugenda campaign nga twesanze tuli mu campaign era nga tugenda campaign nga mu kitundu kya Nakaseke mu Greater Luweero. Ene Nakaseke abantu baffe gye batokomoka abangi nnyo kubanga Museveni ne banne gye bali basimbye amakanda nga balwana nga bukukyusa gavumenti nga balwanyisa kye bayita okubba obululu nga balwanyisa kye bayita effugabbi nga balwanyisa kye bayita obuli bw'enguzi nga balwanyisa kye bayita ekiwamba abantu ekitta abantu ekibba ttaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye okumala emyaka 40 ekitta abantu kibaddewo obuli bw'enguzi bubaddewo naye n'okusingira ddala abadde nga abba obululu. Kati kuno kusoomooza kuba yagamba nti kyamulwanyisa mu nsiko kubba bululu naye kyabadde nga akola nga n'olunaku lwaleero mwenna nga bwe mulaba kati ne bwe mugenda okulaba olunaku lwaleero effugabbi n'okunyigirizibwa ti ne kampeyini abantu abandibadde tukuba kampeyini zaffe mu ddembe tetukkirizibwa tusuulibwa emisanvu mu makubo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ffenno kituwa essuubi ti olunaku lwaleero twesanze nga tugenda Nakaseke okutwalira abantu amawulire ag'enkyukakyuka amawulire ag'okwenunula getukakasa nti abantu baagagula dda naye kakati tugenze bakunga buli omu ategeeze munne buli omu agule munne amaaso tusobole okutereza ensi yaffe. Tugenda ne bakulembeze bannaffe nga mwe muli ne Honorable Lutamaguzi akikkirira ekitundu ekyo. Njagala okunga bannayuganda bonna leero Independence Day buli ali eyo kwata bendera yo ne bw'oba tosobodde kutuuka ku rally zaffe naye kwata bendera y'eggwanga gisse ku dduuka lyo gisse ku boodabooda yo gisse mu nnyumba yo gisse ku mulyango w'ofulumira nga
nakugamba olunaku lwali lwaggulu nti ensonga lwaki Bobi Wine yalonda okubeera nga ennaku z'omwezi 9 independence nga lwalina okugenda mu Luweero yali akitegese. This was a well planned, or it's a strategic plan kye yali abalidde akabanga era nga akitegeeza. Nababba amagezi n'agamba kaneetoloola eri yonna NRM negamba ffe tusooka Luweero kubanga we wali ebyafaayo byaffe tutandikira. Njagala okujjukiza ebigambo bino nti bw'ovuga olugendo lw'Eluweero olwo oluguudo okyalaba n'obuwanga ku makubo nga kuwebuli. Bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga babateeka mu bijjukiro bagiteekayo ne babuteekayo obuwanga gye buli. Era Luweero be bantu abasinga okugamba nti ffe twakosebwa olutalo kubanga gye lwanyinyintira. Robert Kyagulanyi bw'avaayo n'ebintu bino bibiri byegendereze. One, flag eyo buli lwagiwanika bw'ati aba wanise eggwanga nga lyakutte. Ye by the way obadde okimanyi nti buli walaga enkuba etonnya. Kyokka ekyennaku edeba ekyewunyisa nti whenever the rain starts oba weetaaga ki umbrella, because even a very poor person can access umbrella or can afford to buy it. Then ekyo tukiteeke ku mabbali. It has been a by the way. Lwaki yalonda Luweero amongst other districts? One, ku lunaku ng'olwaleero olw'ameefuga abagamba nti we need to re-liberate ourselves. Tulina okuddamu okwenunula nate. Kyova olaba ali Luweero kwe kadde ak'okusaabulula nga bagamba nti no tuweze emyaka 6 mwezi 3 egy'obwetwaze. Abajjukize nti tulinako emyaka 20 tulinako emyaka 2 mwezi 3 gyokka kubanga 40 amalala agatufuze yoono. But look at this and this. Labayo embeera eno bwe yali ne bweti bweri. Kankuwe ku gundi eno njagala olabe eno district ki envudde mu mutwe naye njagala kukulagako ku butya ebyobulamu byabwe bwe biri mu bitundu byeyo. This is Bukaleva Health Center 2 in Bukatube sub-county in Mayuge district. For the communities in this parish, this is the only source of hope. The center, built to serve 1,200 people, had 3 health workers. On the day NTV visited, they had attended to 26 patients with various ailments. Then I've received the 26 patients, but I have a target of at least 1,000 plus. Yeah, we received drugs from NMS. Mama banakazaire ntangiwo likizira. Neno mbadde ife nga abasawo. Dona kizira. Twe abasawo bangi naye. The health center does not have admission desk and maternity room and only has 1 bed. Ndowooza eddwaliro olirabye bwe litunula. As you're celebrating the independence, think about the livelihoods who are really trying their level best to survive in such a situation. Ono akugambye nti baatenize ku balwadde abali wakati wa 36 olunaku ne balinamu ekitanda kimu nga n'eddwaliro bw'oliraba bwe litunula amazima matuufu. Bw'otunulira bokka abantu embeera gye bafaananamu ngamba Mukama Katonda. Njagala kati bano ababadde bagamba nti Bobi Wine kikyakoze kiki yali akoze biki. This is the Bobi Wine whom many of you don't understand. Bobi Wine ono yafuna obuzibu ku lyato. Mufuna obuzibu ku lyato embuyaga nebaako ku kizinga we yalissa. Yagenda osanga abantu bayo nga balwala nnyo ekirwadde kya dayoli oluvannyuma lw'okubeera nga tebali na toy. N'ebintu ebirala nga obwana tebina nawo kwebaka nawo we bayinza kubeera nga basula. N'olw'ensonga eyo kyeyakola kwali kuddayo okwasaganya ne Babura Itungo Kyagulanyi n'ekitongole kye ekya Heart Uganda ekya nkyerabidde erinnya lyakyo then koteka Heart Uganda ne bagenda maaso n'okubeera nga bajja olabirira okuyamba ku bantu bano. Vidiyo eno egenda beera mpanvu mukko naye nsaba ogiwakadde kuba bino bye weetaaga omanya.
mwasanyuka nenjagala mubeere n'essanyu. Bannange abatuuze b'Essowe nsanyusa omulundi omulala okubeera wano. Nasooka okujja wano eryato lyali lifudde. Empewo ne zituwungula ne zituusa wano ne mbaawo buvi. Byange kuwummulako nensanga abavubuka abamu bewaffe eyo Kamokya, abamu bebusaabala, kwekala nenkola emikwano wano. Naye kye nasooka okulaba tewaali ttooyi. Era twayogera ne pasita ne chairman ne bansaba bemanyi naye engeri gye nnyinza obbayamba. Ne mbasuubiza nti njagezaako okukola ekitono kye nsobola naye nze nzekka simala. Ne mbasuubiza nti nja kulaba n'emikwano gyange nabo mbalage nti waliyo baganda baffe Essowe abeetaaga obuyambi bwaffe ekitono kye tuba tusobodde okukola. Twaddamu ne tukomawo ne Babi alina ttiimu ye babayita ba Caring Hearts Uganda era twakwatagana nabo ne tuyamba kuzimba toilet nga tukwatagana n'abakulembeze ba kuno naye nga tekimala. Nga bwe nali mbasuubiza nti ffe tetulina bingi naye tusobola okutuuka ku mikwano gyaffe eyo. Twakwatagana n'emikwano gyaffe abalala babayita Heart for Children oba omutima ogw'abaana nga bakulemberwa mu mukwano gwaffe omukyala bamuyita kirese. Era twasobodde okuŋŋaanya obuyambi butono bwe tusobola kati obaleetera. Njagala mumanye ebiseera by'omu maaso ebyammwe be bano abaana be mulaba. Ekyo tokibuzaabuza mu myaka 5 abaana abasinga wano bagenda kubeera abantu bakulu. So kye tubateekamu kye kisobola okukola ki okukyusa embeera yaffe naddala mu kiseera nga tetukyesobola. Ate nabo okugonza obulamu bwabwe mu kiseera ekyo nga bakuze baleme kutoba nnyo nga ffe bwe tukoze eki bwe tutobye. Ekyo kitegeeza nti tulina okukuuma obulamu bwabwe. Omwana bw'akulira mu mbeera nga talabirirwa baako nekyo kimukola ku bwongo. Omwana endabirira gy'omulabirira naddala obuyonjo n'omuyamba n'atalwalwala. Omwana bw'alwalwala kimukyankalanya ne ku bwongo, kimukyankalanya omubiri, kimulemesa n'okuwangaala. So obuyonjo kikulu nnyo. Mbebaza nti kati obuyonjo bweyongedde ensanze ne latrines endala eziri mu kusimibwa. Bannange kirungi nnyo ekyo mwekubireko mu ngalo. Ebintu bye tubaleetedde mu butuufu muli bangi nnyo tebisobola bamala mwenna. Just kabonero kakugabanako nammwe era nga nammwe empisa twagala tugibasigemu ey'okugabana n'abalala. Tusinze kutunulira baana bato n'abakyala abalina embuto mpozi n'abazadde. Kuba abo abantu nga mukimanyi bulungi be basinga okwetaaga okulabirirwa. Saba mumpulize bamaama bataata emifaliso egyo tugireese naye bambi mbasaba mufube mulabe nga abaana bammwe be basinga okusula obulungi. Saagala kusanga mukyala ng'omwana we omugyeyo omutadde eri ng'omufaliso gw'ogusulako. Ogwo mukiba si gwa buzadde. Otegera. Ate n'abalala saagala mukyala omufaliso oguteeke mu bizinesi gulongose bizinesi. Kino emifaliso gy'abaana. Ekyokubiri mumanyi nti mu Uganda tufirwa abaana abasuuka mu kakadde kalamba nga bafa omusujja gw'ensiri. Ate ng'omusujja gw'ensiri ky'ekintu ekisinga okuwanga okwewala kitya. Weebake mu katimba k'ensiri. Ensiri tejja kuluma, tojja kulwala musujja. Naye bw'otwebaka mu katimba ka nsiri okujjanjaba omusujja ekitono ennyo giba 5. Wano buli ayinamu 5 mu nsaawa wanika omukono. Kitegeeza bw'ofuna omusujja okujjako nga Katonda akuyambye n'owona mangu naye oba ogenda kufa. Kuba tuli ku kizinga. So mbasaba obulamu bubutwale ng'ekikulu. Obutimba buno temubuvubisa. Obutimba buno temubuvubisa mukene. Temulundiramu enkoko. Buno bulamu. Buno buki? Bulamu. N'ebigambo ebyo nsaba pasita atulungamye. Tujja kusooka waliwo abaana. Oyo ye Bobi Wine azzeeyo amaze okulaba ebizibu ebiri mu kitundu. Nayogera ne mukyala we n'amugamba nti omanyi waliyo abantu bwe bati ne bwe bati. Omuntu asobola oba ne mukyala we nga tali supportive. But Barbara Itungo Kyagulanyi so far abadde so supportive eri Bobi Wine era nga naye alina omutima ogwagala abantu.
bwe batyo bayegatta bamu ne basobola okubeera kumpi kyalo kirama nga bakigulira emifaliso obutimba bw'ensiri obasimira zikaabuyonjo okulaba nga ebyobulamu byabwe bitambula. Oyo ye Bobi Wine muganda wange andaba era ngoberera ekyamazima amatuufu bingi bwe tulowooza ku myaka 63 egy'obwetwaze bingi nnyo by'ojjobeera ng'oyogerako naye nga myaka 20 agasembye emabega tubadde tetulina baana bagenda ku kyombo kya buwarabu beera nga bakakkalabya nga bwe kiri kati. Almost buli mwezi tufuna abaana bataka wansi wa 13 abafuluma eggwanga bagende bakole mu mwaka be baana bameka almost abaana emitwalo nga 3 plus oba miliyoni namba efuluma egende wabweru w'eggwanga esobole okubeera ng'enoonya akasente. Ebyo byonna obitunulamuko n'obitunulira n'ogamba oh wow. Wetwogerera olunaku olwaleero curriculum eriwe ya A-level seri permanent bagamba eri temporary. Abaana ne bye basoma tebabitegeera kuba n'abasomesa babasomesa tebabitegeera. Abasomesa wetwogerera beekalakaasa aba arts bagamba si bakuddayo okukwata kalamu mpaka nga bamaze okuba nga nabo babongeza omusaala nga babawa ensimbi oba oliawo eziyinza okuba nga zibamala. Eyo ye Uganda ku myaka 36 wabula ate nga ono enguudo embi ennyonyi ddala zikyaliyo newankubadde ate nga n'ennungi nazo zikyaliyo nga bw'olaba express ono bwe tumusasulira 5,000 okuyisaako emmotoka ku luguudo olulungi ennyo bwe rutyo. Baganda bange BTN Media Beyond the Newsroom, we are not political, we are not deciding with anybody or any other party, we are non-partisan, but we are decided to serve people, the Ugandans, those who believes in us, and we are ready and willing to serve you as long as God blesses us with the gift of life. Guys, let's meet into another story. I wish you what you wishes me. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.